Kale Sharon Mutesi ngono amanyiddwa nga Senga Acid akolera ku mutimbagano gwa TikTok wamu ne social media emikutu emirala gyonna. Ono yasavingiddwa oba yaweebwa ekibaluwa ekya kkooti nga kiva eri mwami Haji Bakaluba. Nkubuuza kale ku medias biri kyajjo tuusaako engalo yonna gy'osinzira okuba nti ondabira. Gwe omukozi akyayiriwe essaawa zino nsaba oleme kujjako kigere kubanga ensi si yakuwummula. Ensi gy'okoma okuwummula kitegeeza naawe togenda kulya. Omuvubuka yenna ali eyo ng'okola nkusaba nnyo okole nga weerowoozaako ddaani okulowooza ku bakyala. Kyekiba kisooka okugenda mu mutwe. Okitegeera abakyala abo baagala alina. Okitegedde baagala alina. So sooka oziweze abakyala ojja balowoozaako. Kale zabadde ennaku nga 2 emabega bwe mba seerabidde oba lumu. Omukyala ono Senga Acid oba Sharon Mutesi amanyiddwa nnyo mu bintu by'okuba nti ayisaamu abantu ab'enjawulo, actually ba celebrity abayisaamu eggaali nti abeera nabo ne information eyanjawulo ebakwatako. Oba oli awo yabeera n'obutambi obw'obuseegu obukwatagana ku basereebu, yaba ne information ey'enjawulo nti ono akozesa baana, ono akozesa ani. Wabula ku mulundi guno ndowooza giringa emyezi 3 emabega kwena bwe mba seerabidde yagenda n'avaayo ne information ey'enjawulo ekwatagana ku mwami oyo Haji Bakaluba ng'alaga nti Haji Bakaluba musajja akozesa abaana ab'enjawulo nga muno actually yamentioningamu n'erinnya ly'omwana w'omuyimbi omu wa comedian omu mu ggwanga lyaffe muno. Haji Bakaluba ebintu byevaayo n'amukubira essimu, actually yalina ku live n'amukubira essimu ng'amulaga nti by'oyogedde nkulabye naye by'oyogedde ojja biprovinga eggwanga oba ddala bituufu. Bantu bangi bazze nga bavumirira Senga Acid ku bikolwa by'akola. Ate era mulimu n'abo bamuwagira bagamba Saalongo bakube. Wabula wano we twetaagira okumanya Senga Acid ajja wa guts ezogera ebintu ng'ebyo ku bantu abamu. Oyinza okukyebuuza kuba nange nkyebuuza kuba omuntu asobola kumala gava eri ne statements eby'enjawulo ng'abyogera ku bantu nga weebuuza kiki kye yeesiga. Omulundi ogumu namulabako ng'ayisa mu vice speaker w'eggwanga lya Uganda yamuyisamu by'eggaali era yali amwogerako ne Shira Gashumba n'afuna backlash awo ne baga leero awedde nebikoma awo. Oluvannyuma lw'ekiwandiiko kino ekyafulumye bangi balamu comment section mugamba ebintu tebikola bityo. Bakaluba alowooza amateeka g'e Uganda ge gamu n'ag'e Canada. Omukyalo ono Senga Acid abeesingira Canada awo bw'abeera gy'akolera emirimu gye era bamusavinze. Gyali ndabyeko ka video k'akoze ng'alaga y'ebbaluwa tennamutuukako era akyawanda muliro. Ekisooka kya byonna ffenna nga tukozesa omutimbagano guno nze ndowooza kiba kirungi nnyo ne tufulumya statements nga tuzirinako emitwe n'amagulu. Ate ekirala ne tulinnyamu ne tutayingira nnyo bantu kuba nze nkimanyi ebiseera ebisinga abantu abamu mugenda ne muvuma abantu naye nga mwagala likes, mwagala views naye nga temulinako mutwe n'amagulu ku bye mwogera. Okitegeera kati nno bw'otegeera ng'ekintu ng'ekyo omuntu omuyingira nnyo kuba nze ndi sure Haji Bakaluba ono ebyamwogerwako byamuluma yes bimuyisa bubi kuba yagamba yafiirizibwa ssente nnyingi nnyo mu kampani ye, leads nnyingi ze yali abala. Musajja mukozi wa business era of course atunda amataka ge, alina business ez'enjawulo era nawe bw'okitunulamu osobola kulaba nti omusajja ate okuba nga yakosebwa mu ngeri emu oba ki endala. Wano no ya video n'abasaba ssente ez'okumuyirira ezo ye zagamba ezaamufiirizibwa. Okitegeera kansooke ntumireku bakyali baye nga sinneeyongerayo abagibeerako ennyo ne mubanga buli kaseera buli kenteekayo mukalaba ate era ne mubeera mu comment section yawo nga mukomentinga n'okusharinga actually
mbatumirako yonna gye muli gye musinzira okuba nti mundabira kwe kuli Edison Sali, Isaac Alice Bonfisi, abo no bali mu America, Esther nga nawe oli America, Joli oli Norway, George Mosh Dubai. Mbatumirako mu ngeri y'enjawulo mwenna. Big up on yourself. Abba Genius Bisima byokka musigale ku One Media mwekumireko mbenga mukola ki mugiraba omupya nga wakagwa ku channel eno nkwegayiridde nnyo bambi subscribinga bwe keteekayo benga okalaba onyigere mu kadaawo akakadde nno kakuyambako kintu kimu nti bwe manga ataddeyo show ng'eno okitegeera bakuweereza ka link oba ka information oba ka notification akalaga nti omusajja asudde essaawa zino okitegeera. So ensonga zasenga sidivezite bwe ziri yasavingibwa era essaawa yonna tuli yet okumulaba nga afeesinze amateeka. Nze nsuubira Haji Bakaluboona ajja kukola buli kimu okukakasa asidi nti byewayogera bikyamu nnyo era asetinge ne president eri bano oba erifa bakozesa omutimbagano mu bukyamu. Nsuubira agenda kuluma n'ogwa wansi okukakasa nti tojja kusobola era tulisobola. Kale wano era wenjagala okwebaliza omwami Bebe Cool Big Size. Emabegako awo mbadde nga nina ekyoyo ekintu mu kukola VDM. Mbereko omuyimbi omu gwensabira obuyambi nga omuyimbi oyo ye Nato Boss. Nato Boss ono mbadde mugoberera ghetto youth eyeeyiya amuvubuka afubutuka mu ghetto eyo naye ali talented akuba wallahi omuvubuka ono bwempulidde ennyimba ze nsimayiringa bwe nti manyi wali omuntu gwolaba noga singa abadde n'obusobozi wallahi. Naye finally Bebe Cool amujjukidde. Mbadde ndi ku X awo nendaba posti nga amutaddeyo ng'alaga nti abadde amugoberera kati okumala emyezi 3 naye kirabika ke kaseera akwate obasitula omukono gwe amugatteko amwongerereko ku ekyo ku talenti alabe nga at least agijja ku step emu agiteeka ku step endala alabe nga at least akyusa ku bulamu bwe. Waliwo nno wensinziira ngambe ne ku bayimbi abasigadde ab'enjawulo. Bw'olabayo omwana ng'oyo mu ghetto ng'asobola kuba abaana abasobola bangi mu ghetto bangi actually. Kati waliyo Acom, abaana bonna beetaaga buyambi. Tendo Fadi, abaana bonna beetaaga buyambi. Gwe omuyimbi ali eyo ng'olina obusobozi actually mwebali ba Eddie Kenzo, ba Jose, Dr. Jose Chameleone muganda wange. Dokita olina obusobozi. Omwana ng'oyo musembeza n'omuta. Handi beebo be bagenda okukeera enkya ku makya asigale nge Lion Island agitadde waggulu. Omuta. So Uncle Bebe Cool kyokoze kyamaanyi nnyo. Actually Top Rasta gwe muyimbi yekka gwe sikolangako naye mu music industry ya Uganda era negomba nnyo okukolako naawe ssebo. Simanyi nsaba Mukama alimpaayo chance nenkolako naawe kuba bakozeeko naawe bonna wallahi tebakwevuma wabula boogera birungi byokka. Olabika tuli musajja mubi kolagana naye era kyokoze nnyo ebadde gesse akabi nnyo. Nsaba bireme kukoma mu bigambo Top Rasta. Omwana omutekereko ddala ettofaali omupushinga omukuba omugere yeeyongereyo ensi etegere ani gwe bayita Nato Boss. Okitegedde naye nga kano kalowoozo nsaba kagende kenjagala okulekera bannaffe tukozesa emitimbagano. Ebiseera ebisinga tonajja mu kamera wano okwogera njagala omanye nti byoyogera nga tebinnaba kukosa gwagenda kubyogera. Olina famire y'omuntu gy'ogenda okukosa, olina omwana w'omuntu gw'ogenda okukosa, olina mukyala w'omuntu gw'ogenda okukosa, naawe kennyini olina famire yo egenda okukosebwa. Ebiseera ebimu bwe tuba tukola statement tuzirowoozeeko nnyo nga tetunnazifulumya. Otherwise omuntu ajja kuteekamu ssente ze. Nabirabako omusajja lumu yakwata abayimbi babiri ne producer waako n'abasiba n'asasula
buli munnamawulire n'abasirikale nga teri n'omu akkirizibwa kugenda bakyalira, nga teri munnamawulire n'omu akkirizibwa kukuba ggulire, nga ne wategeera butegeezi nti munnamawulire gundi yategedde ku kyabaddewo amugiramu awo n'amusasula, nga tayagala yadde gguli na limu lifulume litegeere nti baakwatiddwa baasibiddwa. Okola omulimu guno oli mwavu tolina naawe kwolinawo akatono weewaddeyo kagende olw'okwogera kalibu olw'okuba ogoba likes ne views. Mind you, watch your steps, watch where you're going. Munnakiruga.